Mu mawulire ge tuyinawo congratulations kongura Honorable Nalukola Luyimbazi ye MP omulonde azze mu kifo kya Honorable Muhammad Segirinya obululu bubaddewo ne tukirize tuganye embiranye ebaddewo Honorable Nalukola Luyimbazi yakutte ekisooka akutte ekyokubiri awadde omukyala Farida Nambi abasigadde tetubategedde so far omubaka omulonde aliwo kati aserving abantu b'e Kawempe North bamuyita Honorable Nalukola Luyimbazi mwebale kuma kalulu kamwe ababaddewo abakumi aka Honorable Nambi Farida mwebale abakumi aka aganaga namwe mwebale abakumi aka Luwemba Luswa namwe mwebale but so far a Honorable Member of Parliament owakawempe North Constituency bamuyita Honorable Nalukola Luyimbazi the great fantastic kamara Irebyo tujja binyonyola nga twogera naye protest vote oba okulonda okwekalakasa kutandikide Kawempe kujja kubuna eggwanga lyonna twabagamba nti protest vote etandikira Kawempe eri okwegene mu ggwanga lyonna Mujima ekoze buli kimu namwe mukirabye nga bagazaako okulaba nti Honorable Nalukola tagenda mu parliament naye nga bwagambye Katonda babasazeewo tosobola omwana w'omuntu kiziiza era olunaku olwaliro ndooza General Museveni akirabye nti byonna byakoze okuvira ddala ku nomination bwe bayisa candidate waffe ne babba empapula ze z'okwewandiisa ne batulemesa okucampaigninga awantu awamu ne bakola byonna ebikolo bye batukozeeko eventually tuwangudde era twebaza Katonda lwekyo. Sebo Madam Teacher and then Deputy President. Madam Teacher abadde Musale. President also. No, he will speak last. Okay. Unless if you want. Singa bakulu bano na naye tebalina nsonyi. Naye I want to congratulate the people of Kawempe first of all, and I want to congratulate the people of Uganda because this has been a joint effort, and I want to congratulate my party, and I want to congratulate my brother Nalukola for standing up to lead us in this great battle where Ugandans through a great resistance have defeated the forces, the rigging forces. Maybe this is what we have not been doing in other elections, where we have been rigged out. Now we start a new chapter that we shall go after our victory, whatever it costs. So the protest vote has started in the earnest, and we are not stopping here. As our president said, this is only the beginning. We want to request Ugandans everywhere to get prepared for this great battle to liberate our country. So we have another new MP in Parliament. This is a great relief. The victory in itself is energizing to the forces, and I want to believe shall defeat the forces that have been rigging the victory of Ugandans. Today I had the opportunity to revise the scores of our president in the last election, that is Honorable Kyagulanyi. And I want to tell you Ugandans that Mr. Museveni has been at this for so long, but everything has an end. Today I saw the Electoral Commission putting their hands up, saying that we have been defeated. And to me, the 17,000 votes is what has remained after they had rigged. They rigged and rigged and rigged until they could not rig anymore. So congratulations, my brother Nalukola. The journey has just started, but I know we shall measure up to the call. Thank you. Kana kalulu kabadde ka kive. Naye era n'obulala bwonna bwe bubadde. Kye tukoze wano e Kawempe oba oliawo kye tubadde tetukola awalala. Nti abantu bonna nga batutandikira ku balonzi bennyini ne beewaayo ne bagamba nti kyonna omuwendo gwonna tujja gusasula, nammwe bannamawulire mugusasudde, n'abantu eyo wansi ndabye abakyala abakadde nga bayita ku mamba buli omu n'asasula omuwendo, nti ne batuuka wano ne babba paka omutwalo gumu mu kasanvu we gubalemeddewo, ne ndaba nga batandika ogamba nti bannange mulabye mutya. Ebivudde mu kubba tebikyusiza muwanguzi katumulangirire. Ndayira mu linnya lya Katonda tulugenda kuba olunaku lumu ate siwala abantu abo batuule naffe balangirire pulezidenti w'eggwanga awangudde mu ngeri emu. Bannayuganda singa tunagenda na kino ekisinde kitandikiddwa olwaleero. Nolwekyo njozaayoza ab'e Kawempe mwebale
mutukubye omutwe omulungi nga tutandika olugendo luno olunene. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, webale nnyo Honorable Nalukola okutukulemberamu mu lutalo luno olunene. Njagala gamba bannayuganda nti yonna gye muli eyo mwetegeke, kubanga resistance y'abannansi okulwanyisa okubba okusalawo kwabwe etandise ate tegenda kuyimirira. People power, Our power. our power. People power. Ebobi oye, Oye. Ekyagulanyi oye, Oye. Nalukola oye, Oye. Egoing oye. Oye. Now there are two things here. There is a proverb that says, when the going gets tough, the tough gets going. The people of Kawempe, Honorable Nalukola, the National Unity Platform has proved that when the going gets tough, they get going. And that should be a way forward. There's no such thing I will say. When you raise the barrier, the harder we try. The longer they will prove to the people of Uganda that they are this desperate, that they have this lost out the high moral ground, the people of Uganda will get tough and will get going. So what has happened today is a clear statement and should inspire every soul, young and old, urban and rural, from all over Uganda, that victory is on the way, that it is possible to overcome even JAT, even SFC, and Muhoozi Kainerugaba and his father, General Museveni. This is a clear message. The writing is on the wall that your days are gone and are numbered. Soon you will deploy the army, you will deploy Air Force, you will deploy Marines. The people, numbers, the people of Uganda will get tough and will get you off power. And it is soon happening. We must congratulate Honorable Nalukola for never giving up. The people of Kawempe, the National Unity Platform, our gallant foot soldiers, the leadership of the party, for really braving a great and historical fight. I passed through a by-election, but this has been tougher by any standards. I saw very formidable people at Kawempe and Mbogo going down to their knees to cry when they saw those armed vehicles, going down to the field to attack innocent people. You send goons to kick boxes, to tear up ballot boxes. Museveni went to war. He killed, I don't want to say killed, 500 or 800,000 Ugandans died. Ruwelo, Triangle, all areas destroyed because he was stood against voter bribery, voter intimidation, subjugation of the people of Uganda. And here he is. At the twin hour in the dying years of his rule, he's doing exactly the same. The National Unity Platform will lead the way to embolden the people of Uganda to stand boldly and firmly and act like so and liberate this country. We thank Honorable Kyagulanyi, our president, for leading the way. Mwagala Uganda. Ebisembyeyo birwa ebisembyeyo nzira mu Luganda. Yes, Museveni ekyamuza mu nsiko kwali kuwakanya ekusokera ddala babba obululu obutaali bugwe bwali bwasemwogerere ne bibi ganyi n'anyiiga nnyo n'agamba nti nina okgenda mu nsiko n'agamba nti ebyokukuba bannayuganda ne tuva mu bululu ng'abantu babamenya emigulu emigongo abantu bali malwaliro n'agamba bino mbiwakanya n'agenda mu Luweero ne batta abantu abawe emitwala 5 ku 8 naye kati muzeeyi ng'okaddiye abazzukulu oli mu kubamenya migulu kati gw'oli jjajja nabaki ogamba oli jjajja bakuyita muzeeyi waawa adda ku bazzukulu be n'amenya emigongo. N'olwekyo bannayuganda bonna abayimiddewo family ne babeera nga tebagooka ne bagaana okweweta ng'embalaasi ne bagamba nti nedda tojja kugenda ku migongo gyaffe ne bayimirirawo n'aleeta emmamba n'aleeta amate balaze Museveni kyekiseera kyo kiweddeko. It is time kiseera kituuse otuwubira akatambaala
operate otambule. Era Bobi Wine ne National Unity Platform, they are a force ejja egenda maaso ejja okujjako. Ssaabasajja Kabaka awangudde. Banange bannamawulire akasonga kamu kokka.